Yes, Faadi TV yo jimbaniza essaawa zino nina kusaba subscribing ate mpete video eno kalike mbagala nnyo era mbeebaza mbagamba nti mwebale okubanga mugifollowinga mbatumiddeko abali mu ggwanga lya America akosa n'abali mu ggwanga lya Canada mu ggwanga lya Bungereza nti mwebale okubanga mugifollowinga okwetoola ensi yonna eno mbatumiddeko era mbeebaza mbagamba nti mwebale okubanga mugifollowinga nti era muli big nnyo okubanga mwasalawo okuba nti mukerera wano ku Faadi TV eyo gimbagala nnyo era mbeebaza okwetoola ensi yonna yonna gyosinzira okubanga ogifollowinga abali mu ggwanga lya America, United States mbatumiddeko era mbeebaza. Munnange Nampijja Frolence boyfriend we okuva Ddaala ebifaananyi abiggyeyo munnange ebifaananyi abiggyeyo ebya boyfriend we kuva Dda munnange wuuyo omusajja mukulu amanyikiddwa nga Conrad Peter Yiga ebifaananyi bimaze ne babiggyayo ng'alaga Nampijja nti munnaye kuva Dda ono yali mukwano gwe nnyo era nga yali boyfriend we ng'emawulire gatambulatambula ku mikutu egya social media essaawa eno Nampijja Frolence teriyo amanyi bbaawe ate teriyo amanyi boyfriend we musajja mukulu okulingirawo Conrad Peter Yiga munange bavudde wala ne Frolence Nampijja bavudde wala nga bw'okiwulira bavudde wala bangi badde beebuuza naye essaawa zino amawulire agatambulatambula ngalaga nti Conrad Peter Yiga era nga naye memba wa Romantic Entertainment munnange bavudde kuva Dda nga boyfriend kuba nga boyfriend wani wa Nampijja Frolence basooka kubeera bamukwano era nga basoma bonna era nti nno nebbanga eriise babigera balinamuko ekitone ky'okuzannya firimu nga omanyi omuntu ekitone ng'okiyinamu ekiba kijja kutambulirako mpaka omuntu oba nga watondebwa ng'ojja kuba muyimbi munnange ng'ojja kuba muyimbi ekitone kikutambulirako mpola kati bano ababiri kubadde abali baagala okuzannya firimu era bakakana bazannya firimu naye ng'omukwano era gwaliwo munnange omukwano gwali omanyi ebiseera engeri abantu abava kuba nga bato nga bamukwano nga baagalana boyfriend nani na girlfriend kuva mbuto ebiseera singa bamu bino kugamba enkolagana eno bagitandika bakyasoma kati ababiri bano kuva Dda nga bakyasoma babadde beeyagala ebisiriasi babadde baagalana ebiritu ebifaananyi bino bibadde tebitekekebwangayo ku social media ne munnange bimaze ne biteekebwa jjukira babiri bano bazannya mu muzannyo ogwa climax ng'omwami n'omukyala n'ebintu bino byandibanga bya ddala bana babiri nga baagalana ebiri serious n'ekitiibwa kibi babeera baagalana nga boyfriend na girlfriend. It's not bad, si kibi love bwekyo bweba bakuba mwami mwebe abasinga abayombya mwami mwebe abasinga abanyiiza mu kazannyo aka climax naye nga gamazima amawulire gatambatambula galaga nti kuva Dda mwattu bana babiri bano Nampijja Frolence bujjo beebuuza boyfriend we yaani Conrad Peter Yiga alabika ye boyfriend wa Nampijja Frolence. Ebifaananyi bitandise okubanga bivaayo mpola kuva Dda munnange baagalana basoma bonna ku Makerere University basoma bonna ne Conrad Peter Yiga mpaka na kaakati baagalana naye ennaku zino babadde tebabiteeka mu nkukutu mu lwatu naye ebifaananyi batandise okubanga babijjayo mpola ebyedda okulaga nti munnange Nampijja Frolence temumudumirako Owedda alina omusajja temumudumirako mwenna abanoonya abasajja ab'okubagala Nampijja Frolence already ali booked yatwalibwa Dda sijagamba nti yatwalibwa Dda naye yatwalibwa Dda already alina boyfriend musajja mukulu golengerawo kufaananyi amanyikiddwa nga Conrad Peter Yiga akuzannyira mu kazannyo ka climax azannyanga mwebe ye boyfriend wani awa Nampijja Frolence gemawulire gatambulatambula essaawa zino ku mukutu gwa Facebook wali eyagalaga nti Nampijja Frolence alaze boyfriend we gwaludde naye kuva Dda mbaagala nnyo era mbebaza mbagamba nti musigale nga mugifollowinga bagita Faadi TV abali mu United States mbatumireko era mbebaza mbagamba nti mwebale okubanga mugifollowinga kosa nabo abali mu ggwanga lya Canada abali mu ggwanga lya Uganda namwe mbatumireko era mbebaza mbagamba nti mwebale okubanga mugifollowinga United States muli big nnyo
United States of America muli big nnyo era mbagamba nti musigale nga mugifollowinga mbagala nnyo era mbagamba nti likinga video eno atosigale nga ofollowinga wo subscribinze ena kusaba onyegene kadi taninga on the notification bell ojja kubofuna notification nga ntaddeyo video wano ku Fadi TV iyo jinsonga za Nampijja Frolence akosane Conrad Peter ya Conrad Peter yiga boyfriend we okuvadda myaka ejidda baludde nga bali bonna bulijjo bangi bagamba ni boyfriend wa Nampijja biki ebifaananyi babijjo munnange babalage konti munnange kuvadda Nampijja already yatwalibwa dda ali booked era mwe namwe abamwepikira mwe namwe abali nga mumwepikira nga uli agwe epikira Nampijja Frolence munnange tekera okumwepikira omukazi yatwalibwa dda ayina already boyfriend bwe teyetaaga musajja mulala musubscribing mbagala nnyo era ngina kusaba usigale nga ogiye kumideko amawulire mbanago ensonga za Nampijja Frolence zitambula zino ne musajja mukulu Conrad Peter yiga kikakasitwa nti ye boyfriend wa Nampijja Frolence era ge mawulire gatambula era gona abadde ayagala okumukwana nedda munnange omwana muwala already yatwalibwa dda mweraba